kansooke okulamusaako era munnange gye baliko gyonna gy'otuusaako engalo gwe wenna ampuliriza. Embirigo y'amaanyi nnyo mu lutalo olw'okufuga Uganda empya. Embirigo y'amaanyi era nga waliwo emitego mingi nnyo Muhoozi ne Bobi Wine buli omu munnange gy'atandise okutega munne okutuuka entebe mu ntebe. Jjukira nti mu lutalo luno Bungereza, Amerika, Rwanda, Russia ne Isirayiri bano munnange buli omu aliko oludda era waliwo okuwakana kw'amaanyi kwani alina okubeera nga asikira General Museveni. Ti General Museveni bw'avaawo ani akwata enkasi. Kale munnange teweerabira Haji Haruna omusomi w'edduwa gw'alina ebizibu eby'enjawulo ku mulimu, endwadde ez'enjawulo. Kubira Haji Haruna essimu awo, asangibwa ku luguudo oludda Ejjinja e Bulumagi. Haji Haruna omusomi w'edduwa. Munnange nga bwe nkutegeezezza nti embirigo mu lutalo olw'okufuga Uganda empya, nti gweoyinza okuba oli eyo ng'olowooza nti bikoma wano kungulu nga General Museveni bw'abinnyonnyola nti oye munnange ne mu underground eri nga ye bw'agamba gyebiri nnyo era engatto z'amaanyi nnyo n'enkokola z'amaanyi. Era nga bino munnange okubikubuulira akawunvu n'akagga kiyinza okuba nga nakyo si kyangu, naye mu kugezaako katutandike bwe tuti munnange, wadde nga Hajati Hadija Namyalo omuyambi wa ssentebe wa NRM era nga ono si mulala ye Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa akakasizza nti keetonye kagwake mukama we alina okubeera ku kakonge ak'akalulu ka 2026 nga avuganya okumatiza bannayuganda okumwongera ekisanja asigale nga akalakata Uganda okutuusa lwalifa. Wabula abavubuka n'abakulembeze mu kisinde ekya Patriotic League of Uganda balemeddeko nti General Museveni gwe bayita jjajjaabwe awummule ekintu akikwase mutabani we gwe bayita Musaayi muto Muhoozi Kainerugaba omuduumizi wa UPDF. Bruce Aino Mugisha akulira abavubuka ba PLU mu Ankole yakulembeddemu banne okusaba Museveni mu buwombeefu akkirize mu 2024 awummuze General Muhoozi mu magye nga alumiriza nti kino kye kigenda okumusobozesa okutandika okutalaaga Uganda, nga yeebuuza ku bannayuganda oba bawagira ekiteeso kye eky'okwesimbawo kuba pulezidenti mu 2026. Ono ategeezezza nti ebbanga Museveni abadde ategeeza bannayuganda nti ekimulemesezza okuwaayo obwa pulezidenti eri omuntu omulala kwe kubeera nga talaba muntu alina busobozi na bisaanyizo kutwala Uganda mu maaso, nga ekizibu kino Muhoozi akinogedde eddagala. Abadde talabawo muntu naye kati okuva Muhoozi lwazze mbu ekizibu ekyo kinogeddwa eddagala. Aino byona annyonnyodde nti Muhoozi ye yekka mu bakulembeze abato abali mu Uganda alina obusobozi okulwanyisa enguzi n'abakozi ba gavumenti abagirya, nga omulimu guno okuguggusa Museveni alina kusooka kumuwa lukusa kuwummula magye. Aino byona agenza okwogera bino nga Ssaabawandiisi wa PLU David Kabanda yakalangirira nga Museveni bw'alina okuwaayo obuyinza mu 2026 bw'abeera akyayagala okusigala mu byafaayo bya Uganda ebirungi, ng'akakasa nti
bw'asigala mu ntebe ayinza okufundikira nga eyali pulezidenti wa Zimbabwe omugenzi Robert Mugabe gwe bajja mu ntebe ku kifuba. Ensonda mu PLU zitukakasizza nti mukama waabwe Gen. Muhoozi bwayongedde amaanyi mu lutalo olw'okulwanirira entebe. Era munnange ekyongera okukakasa nti Muhoozi ye kennyini entebe ajagala bubi nnyo. Ono yawadde n'ebiragiro eri abakulira PLU okutandika munnange okusunsula abantu baabwe be bagenda okusimbawo mu kalulu ka 2026. Omubaka Kabanda ategeezezza nti PLU egenda kuvuganya butereevu mu kalulu ka 2026 wadde nga tenawandiisibwa ng'ekibiina eky'ebyobufuzi. Muhoozi okuva bwe baamulonda ku buduumizi bwa UPDF abadde munnange takyettanira nnyo mikutu gya yintaneeti, wabula ennaku zino yaddamu nga awandiika ku nsonga ez'enjawulo ezigenda munda mu ggwanga ne wabweru waalyo, nga okulwanyisa enguzi, okuddamu okulondebwa kwa President Paul Kagame ow'e Rwanda, olutalo lw'abakifeesi e Haiti n'ebirala bingi, ekintu munnange ekyongedde abawagizi be amaanyi. Muhoozi yategeezezza nti abavubuka aba PLU tebeetabye mu kwekalakaasa okukutambula okugenda ku palamenti nga bavumirira obuli bw'enguzi. Nannyonnyola nti bo olutalo olw'enguzi tebalulwana bwe batyo, nga balina obukodyo bwabwe bwe bakozesa era obubawanguza. Muhoozi y'omu era yeetabye ne ku mikolo, yeetabye ku mukolo ogw'okulayiza Pulezidenti Kagame nga e Rwanda yagenze ne musajja we era omwogezi wa PLU munnamawulire Andrew Mwenda. Ensonda zitegeezezza nti Muhoozi y'omu ku bagenyi ab'enjawulo Pulezidenti Kagame be yayise ku mukolo gwe, nga abamanyi eby'omunda balumiriza nti y'omu ku bamubalira ekibalo eky'okutwala entebe. Pulezidenti Kagame nga tannasisinkana Gen. Muhoozi yasoose kusisinkana Ssaabaminisita wa Bungereza Sir Keir Starmer nga bakubaganyiza ebirowoozo ku nsonga nnyingi omwabadde n'obukulembeze mu Africa. Akafubo kano kabadde munnange Bufalansa nga abakulembeze bombi babadde bagenzeeyo okubeerawo nga emizannyo egya Olympics giggulwawo. Ensonda mu PLU zitubuulidde nti Bungereza ewagira nnyo Muhoozi, engeri munnange bwe kiri nti gye yasomera eby'ekijaasi, nga kuno bagattako Russia, nga Museveni yamuwa obuvunaanyizibwa okulondoola ebyokulwanyisa byonna Russia byeguza Uganda, oluvannyuma olw'okukitegeera nti waliwo abafere nti abaali bafiiriza eggwanga mu ddiiru ezo tibaali bakuba enjawulo mu ngeri efaanaganako bwe tunoggula oba oliawo ebitatuukiridde. Ensonda zitegeezezza nti Muhoozi mu kiseera kino alwana okufuna obuwagizi bw'amawanga amalala nga Isirayiri okumuyambako okutwala obwa pulezidenti Rwanda okubeera ku ludda lwe. Abatunuulizi b'ebyobufuzi bagamba nti kino kibalo ng'era Frank Gashumba bwe yategeeza nti Bannayuganda abawerako balina omusaayi ogw'Ekinyarwanda, oba oliawo era awo ewasinziira endowooza yaabwe ey'okubeera nti baagala okubajjukiza nti mwe muli Banyarwanda. Gashumba yagamba nti mutuzaddemu era mwenna mutuzaddemu, kitegeeza tuli bangi nnyo, kale ekibalo kiri awo. Gashumba yategeeza nti buli maka naddala mu Buganda mbu balimu omuntu alina omusaayi Omunyarwanda, ekitegeeza nti bagenda kubeera bankizo nnyo mu kusalawo pulezidenti wa Uganda addako. Muhoozi okukulemberamu enteesaganya
ezaakomyawo omukwano gwa Uganda ne Rwanda mu 2022. Kino baakikozesa okuba nti kimwongera obuwagizi eri Abanyarwanda abaali kuno nga bali ku bunkenke nti essaawa yonna baali bakwatibwa ku ebyo munnange ebyali biteeberezebwa nti baali babegera Rwanda. Okumanya obunkenke wakati w'amawanga gombi bwali bungi, Pulezidenti Kagame yatuuka n'okusalawo okuggalawo ensalo ya Uganda ne Rwanda egatuna, nga kaabula kata amawanga gombi gakubagane. Wabula omubaka Ssemujju alumiriza nti wadde Rwanda ggwanga lya nkizo mu byobufuzi ebya Uganda, naye mu mawanga Museveni gasinga okutya era gakubiriza abanene mu gavumenti ye okuwa ekitiibwa kuliko Bungereza ne South Africa nga Rwanda teriimu. Baprofesa ab'e Makerere nga bakulembeddwamu Dr. Yusuf Sserunkuuma bategeezezza nga bwe bategeka ekiwandiiko kye bagenda okuweereza General Muhoozi Kainerugaba omuduumizi wa UPDF nga bamulaga obuwagizi okutwala Uganda empya mu maaso. Profesa ab'e Makerere awo era Sserunkuuma yategeezezza nti obuli bw'enguzi naddala obukolebwa mu Paalamenti nga ababaka ba Paalamenti tebakyaswala, batandise n'okubeera nga babwenyumirizaamu. Kikakasa nti Uganda munnange yeetaaga gavumenti empya okugitereeza. Naye kati awo nange bwe mbuuliza nti awo Muhoozi okusikira kitaawe yafa ne yasika njawulo ki kwa sisitemu mwakulidde era ye muzimbye. Kakati munnange ono ategeezezza nti yeewuunyiza nnyo General Museveni okudagira security okukwata abavubuka ababadde beekalakaasa nga bawakanya obuli bw'enguzi obuyitiridde mu gavumenti n'okusaba sipiika wa Paalamenti Anita Among okulekulira, ekikakasa nti ebikolebwa si mwetegefu kubirwanyisa. Sserunkuuma ategeezezza nti okwemulugunya abavubuka kwe baakoze okw'emirembe kufaananira ddala n'okwo General Museveni ne banne mu 1980 kwe baakola okutereeza Uganda eyali etandise okudobonkana nga eddembe ery'obuntu lityoboolwa obuli bw'enguzi, okusosola mu mawanga, pandagaali n'ebirala. Kyokka munnange ekibaluma nti Museveni yakwata mmundu ate abavubuka baakutte bipande n'okutambula nga bayimba ennyimba, naye munnange ne babajjirayo emmundu tiya gaasi n'emmamba. Omubaka Ibrahim Ssemujju Nganda ategeezezza nti bwe watabaawo kikolebwa mu bwangu ku ngeri obukulembeze bwa Uganda gye bukwatiddwamu, Uganda eneetera munnange okufaanagana nga Somalia, Sudan ne Libya ezaafuuka ezakirwanire. Dr. Tanga Odoi akulira akakiiko ak'ebyokulonda mu NRM era eyaliko omusomesa e Makerere asekeredde bayivu banne n'ategeeza nti Muhoozi mujaasi wa mpisa agondera amateeka n'ebiragiro, atasobola kukola bye bamugamba kubanga agoberera amateeka ate agondera kitaawe. Era bw'atyo n'ategeeza nti kizibu omujaasi okwewaggula. Tanga Odoi ategeezezza nti ekizibu kya Uganda si Museveni wabula kuwuliziganya buli bwe babeerawo obutali bumativu ku njuyi zombi, nga okwekalakaasa n'okukozesa eryanyi tekigenda kuyamba ono. Okwekalakaasa kw'abavubuka nga batiisatiisa okulumba Paalamenti akutadde ku bazungu abalina obusungu ku sipiika Among gwe baagala okugoba ku bukulu obwo olw'okuba munnange yayisa etteeka ery'ebisiyaga. Naye Muhoozi ng'akyewaga n'Abangereza n'Abarussia, Pulezidenti w'abantu Robert Kyagulanyi Ssentamu, era nga ono akyalina
obukakafu bungi nnyo nti obuwagizi abulina obw'Abamerika ne bannayuganda bonna keetonye kagwake agenda kutuuka entebe mu ntebe. Bobi Wine n'abakulu mu kibiina ekya NUP okwabadde n'akulira oludda oluvuganya mu Paalamenti Joel Ssenyonyi baasitudde okugenda mu Amerika okwetaba mu tabamiruka w'abawagizi baabwe abawangalira eyo mu diaspora. Ensonda mu NUP zitegeezezza nti olukuŋŋaana luno lugenda kuyamba Bobi Wine okwongera okunyweza obuwagizi mu Amerika obugenda okumuyamba okufuna ssente ez'okukozesa mu kalulu ka 2026. Ebimu ku bikonge ebyasubiddwa okuba nti bigenda kwogera mu lukuŋŋaana luno kwabaddeko omulwanirizi w'eddembe ly'obuntu Kayingo Jose Lewis Jackson nga ono nga bulijjo kwabadde kukubiriza bannayuganda okusigala ku mulamwa nga balwanirira obwenkanya e Uganda. Ensonda zitubuulidde nti Bobi Wine wakwongera okukubiriza abakulu mu Amerika okwongera okuteeka natti ku bakulembeze mu gavumenti ya General Museveni n'okubawa ebibogagga byabwe. Bobi Wine wagendedde mu Amerika nga akulira security ye Akireo Kivumbi ali mu kkomera ku misango egy'okusangibwa n'ebintu ebirina okubeera n'amagye, nga ensonda zirumiriza nti ono bamulinako obujulizi okubeera emabega w'abavubuka ababadde bategeka okwekalakaasa mu Kampala nga bawakanya obuli bw'enguzi. Ensonda zitutegeezezza nti ensonga ya ssente eziweerezebwa bannabyabufuzi okuva wabweru w'eggwanga eri ku mwanjo nnyo, nga ensonda mu security era zitutegeezezza nti essaawa yonna ebikonge ebibadde bifuna ssente eziteeberezebwa okukozesebwa mu kuyeekera gavumenti ya Museveni bigenda kukwatibwa. Kitegeeza nti musuubire okuddamu okuyoola abantu nga babateebereza okubeera nti nno ssente eziva mu bazungu okujja wano ziva mu bazungu ne ziyiika wano basobole okubeera nga bayeekera gavumenti ya Museveni, ng'era General Museveni bwe yababuuza jjuuzi abo yakwatira mu kwekalakaasa nti mutubuulire ababateekamu ssente, musuubire okuba nti nno era abantu baje bagenda kubeera nga bakwatibwa ku nsonga eyo. Kale munnange, emboozi teba nkadde eyo yebadde ekwata ku ebyo ku pressure eriwo n'olutalo mu kutuuka entebe mu ntebe wamu munnange n'ebigenda mu maaso mu ngeri oba oli awo ey'olwato n'akasirise kwegamba mu ngeri ya oye ne underground akuume.